genda kunomya obulamu genda buntamya. Yo, I name just Steady Black Man, SMX Media. Nalo, keep it locked. Mwana, kibi nnyo omuntu okufula ennaku ya munne business. Okitegeera. Nze neewuunya abantu baba na Uganda babaki. Ono omwana bamita Lawrence mwena mumujjukira. Ebyamutuukako mwabiraba. Naye abantu betwamujjako bambi, betwali tusuubira nti bagenda muyamba. Ebyaddala twasanga tebamuyambye. Ku bbanga lye baamala naye. Okitegeera. Naye ffe bwe twajja ne tugezaako kuteekawo embeera. Katonda n'atusaasira ne tufuna ne Donizera nti yali agenda tukwatirako. Naye ebyaddala abaali bafudde business mwono omwana batandise okusindikira Donizera message nga mbu bwe twaganya obba wa ssente ne mbabuuza baali basayininga wanti bajja kukola. Okitegeera. Eno si business, omwana ayagala kuyambibwa. Okitegeera. Nze okuva omwana ono we namulabira namujja mu ghetto ebyaddala nga tafunanga wadde n'ekikumi naye baali bamala ddo mu recording nga bamusoloza mu ssente weeks ndowooza nga 2 ne namutuukako n'aŋŋamba ndaba wano siina wadde n'ekikumi mu mpale naye ng'ate abantu abadde abeefula bamuyamba bwe bali ne muwa ssente naye ebyaddala muganda wange abantu baavaayo basindikira madamu basindikira Donizera mbunganze bwe njagala simanyi okukola biki naye ng'ate madamu Donizera abadde atusuubiza nti omwana agenda leero gye baagala agende. Kitegeeza baagala kumulemesa. Bannange kibi nnyo okozesa ennaku y'omuntu okugifuula bizinensi. Muganda wange njagala okakase bano abantu nze okuva we najja mu bulamu bwo bwe nakusanga bw'oli nedda muganda wange nga bw'oyogedde ebyaddala okuva ewajja waliwo enkyukakyuka gyendayo mu bulamu bwange bwasagala nabbalimba omuntu eyalanyinako obuvunaanyizibwa okuva mu ntandiko yankwata vidiyo yasooka n'okunfuna nga bannoonya ebyo ebiseera nga saga eyo yakabeera omuntu oyo nali siina kyamaanyi kinali mufunyemu kubanga embeera gye nali ndimu enkadde era gye nali ndimu. Ojjukira engoye ze nakusangamu? Engoye zennyini ze wansangamu ezo engoye ze wansangamu nali mmaze nazo wiiki nga namba nga takyusa bwansanze leero n'enkya bwansanga n'enkya ekitegeera zankinamu kubanga yali ankimanga ku kibanda nawanfuna era nga sirina wakusula nga nsulawo ku kibanda. Kituufu. Kati lwaki bagamba nti ate nze njagala kukola kulya ssente zo? Nina ssente ki ze bampa abantu ze bagamba? Ate nze wetudda mu mazima ate mu ndaba yange ndabiranga ddala omuntu eyasoddeko bizinesi nene nnyo ate nnyo kubanga ye nga ye omuntu yali ekyokunyamba yeesi azze mu kyakunyamba naye nga ate alina ebigendererwa bye nnyo. Gwokimanyi baagala kutulemesa gundi. Okimanyi Mami Donizera abadde avuddeyo okuyamba bamusindikidde message nga bamugamba mbu bali tetwabasasula gye nakujja mbuze nakutwala nalina obbawo emitwalo 2 bannange emitwalo 2 gyaki ono mwana nga nono mwana tazifunangako eno si bizinensi omuganda wange gyayagala ye kennyini tanteekangamu wadde n'emitwalo 5 kubanga waliwo abasajja emweyo embeera gye nkugambye bwe yansangiranga kubanga ye yasooka okunfuna naye wali abasajja abaali basazeewo okunyamba nga musajja ali bamuyita Kyazze Montex naye nga asazeewo okunyamba naye mu kwoko okunyamba muganda wange yakola ne statement nze zesimugambanga nako kuba yatuuka n'akaseera okunfunamu ssente naye nga nze sina nakyamaanyi kyenira nga musajja mukyali eri mu geto enjala ekyakala. Omusajja oyo yagamba mbu wali mulwadde era n'akubira Montex oli yasooka okusolozamu ssente. Baganda bange waliwo omwami bamuyita Kyazze yasooka okukola live ku TikTok n'apostinga ne video ku TikTok era n'afuna abantu abayamba omwana ono. Kati yali abala ssente zazisoloze azikwasa ono omwana nga ziwera. Naye omuntu eyalikodinga omwana ono video yagikozesa nga chance n'atandika okuteekawo story mbu omwana mulwadde abadde yeetaagayo ssente naye nga bamusindikira ssente. Njagala oyogere amazima ssente zewafunako oyo omuvubuka gwe baweerezanga ssente yakwata video. Gana amazima genjogera tewali muntu n'omu ataddemu bigambo njogera okusinziira ku ki kye nayitamu nze ng'omuntu ebyaddala ssente
sigambangako omuvubuka yankwata video simugambanga nako nti ndi mulwadde naye bamusindikira sente zeyagamba nti ndi mulwadde kuba bamusindikira sente eziwerako nezo sente zebamusindikira si zezo zeyampa kubanga mu linnya lyange bamusindikira emitwalo 5 nga jakunzijanjaba nga abagambye nti mulwadde negweje emitwalo 5 yagamba nti afunyeko emitwalo 3 bamusindikidde emitwalo 3 teyagamba nakungamba statement ya bulwadde yekojesatu afunako na nusu ogwa nusu mutwalo osegeera bamusindika emitwalo 5 omwana afuna omutwalo njagala obale sente ziwakafuna mwaba abantu nga nze sinaba kujja sente zinali nfunyeko sente era okusinzira ku bantu bebatugambye omusajja kyaze Monex yali yantikamu emitwalo 12 mitwalo kunekweje emitwalo 12 okuva we yansinkana nenga akyasonda okuva we yansinkana kweje emitwalo 12 naye nakafunako sente za mirundi 2 nusu mutwalo ogwo gwe yasooka otwagenda zali za transport yaye yankwata video bali bamuwayo emitwalo nga 7 za transport nampayo omutwalo waliwo nekyaliwe yali awo namuwayo 2 osegeera so baganda bange ebiseera ebisinga nze njagala kuyamba nze olunaku lwe nafuna ono omwana namanya nti tali bulungi era netugenda netugula engoye nga njagala labike ng'omuntu nemugulira engoye ku sente ntono ze bampa era nekyaze Montex nemunnyonnyola n'akwata akasente ke bali bakoze eki ke bali basonze n'akampeereza nga mamidonizera ngambye tugenda musetinga tuguleyo akapaliso biki tumutwala agenda akole ki apoweeri atandika okukola naye baganda bange abantu bannayuganda ekisolo kye bayita omuntu batandise okulwanisa omukisa gw'omwana ono bagaladde ku street ebyaddala bagaladde ku street kuba tubadde tumutandiseeko ng'olunaku lwaleero lwalina okugenda eri gyagenda otandikira okukola era leero mbadde nina okukola video nga tumusiibula muganda wange naye basindikidde mama Doni mama America banange mutwegayirireko ffe tuli kwalaali bamusindikidde message nga bamulaga nti omwana naye muyaye naffe abalwasi media tuyibayaye naye ng'ebyaddala bwoba wasaze okuyamba muntu ate lwaki oba banja sente kuba oli agamba nalina obbasasula mbasasula ekibakola mulimu ki nali manyi nti bajja kuyamba mwana nga ffenna bwe twajja kuba ne mami Doni teri agenda musasula wabula ayamba buyambi mwana wemba sirimbe nakulimba okuva omuyaye weyanfuna weyashutinga video nga nebiri biwedde nali nkyasula mu mpewo yange nga sibalimbi nali nkyasula nga sifunangako olunaku lwe twakola interview eri abo batisali wali wakalabagana nabo emirundi emeka twali twakamala nabo ebbanga lya weeks 2 nga bakuwadde ki mwezi weeks 2 nga nakafuna guli omutwalo gwe nakugambye ogwasooka ogwa transport mu weeks 2 mu video gye basooka otukola baganda bange olunaku lwe twakola interview nasanga omwana ono ng'alinga bwe yali nga talina kyeyalidde takola kyeri aŋŋamba nzo ndaba wano siina yadde wadde n'ekikumi mu mpale era nenkwata naye ngenda muwa era batu emitwalo 2 awo ku live nenzikwata neŋŋamba zino sente bazituwadde wano ku live tuzikole tutya omwami oli sali eyarekodinga ono video naŋŋamba omwana ono tumuwe 15 nemugamba ate omuntu gwe tuddukirira mu kizibu tumuwe 15 batya nemugamba mmwe fayi namwe mwagala transport mumukoseza nenzo ngenda muwako omutwalo namwe mawo omutwalo naye nga atenze sefuddeeko kuba nange naye nkoseza transport wange naye kati nganza akozesa transport wange ogenda okulaba nga tuddukirira omwana bagamba atenze njagala kumubba nga tebirabidde nti ne mami Doni yahitira wange okujja okuyamba ono omwana kati bamusindikidde message bagala kulemesa mwana baganda bange kati bamulemesa nze agenda okufiirwa oba mwana agenda okufiirwa nze mbadde manyi tuyamba muntu okitegeera so byebyo muganda wange nze mami Doni njagala omukakase wano njagala kukasa mama America yonna gy'oli njagala kukakasa nti omusajja gwe wankwasa si ye muntu gwosobola okuddaawo neweeraliikirira kubanga mulambulukufu era mwesigwa era atuukiriza ekigambo kye nga bw'aba akigambye kubanga okuva we yansinkana nanzija ku oyo omusajja yasooka okunfuna ndabeko ku nkyukakyuka nga saagadde kulimba bwe mba njogeza mazima ndabeko ku nkyukakyuka eyaddala era nga abadde atuukiriza ekigambo kye kubanga siina na kintu kye mbadde ntawa ky'amaanyi buli kintu abadde akintuusaako naye ate nali mu mikono gy'oli ebintu byalinga byakunsuubiza okunkuuma mu ki okunkuuma mu mbeeremu eryo essuubi naye nga simanyi nakumanya nti yankolakolamu ndadda n'essente okitegeera omusajja oyo bambi mbadde nsaba temwesi baganda bange mulaba ono omwana essaawa zino waasula nsasulawo omutwalo
namufuni akayumba kagundi kaloji wasula nga bwe tumuteekateeka gyagenda okubeera gye badde bamutwala okuva we namufuna ekyo nimbye oba tolinde muganda wange naye nga teweewuunye eri gye yabeeranga nga n'omutwalo n'olukumi tebasobola ddumuwa olunywa amazzi naye nga ate beefula baagala okumuyamba naye ono wasula wa mutwalo buli lunaku okulyalya na twamugulira ne ku bugoya obutonotono twaga tumugulire ne ku ndala tumute bulungi mami Doni abadde tusuubiza tumugulire ne mifaliso biki blanketi tumutwaleyo naye baganda bange omukisa gwe bagulinyeemu kati tugenda kukola tutya bannayuganda bannaffe batulemesezza okitegeera kyetuba tugenda kukola ate nga nze ebyadda nali mmanyi omuntu abasazeewo kuyamba na omutima gumu kubanga neewuunya nnyo omuntu wajja n'amannya ameeru naye ng'alina omutima muddugavu azze n'enseko naye nga ate alina ebigendererwa bye ebirala naye nga si bwe kirina okubeera kuba ffena tuli bantu bakulu ate tekiba kirungi kuzanyira mu nnaku y'omuntu kuba nze nina n'ebintu ebyali binyiga naye nga nabitereka nga saanabbi mugamba oyo kennyini yankwata vidiyo naye nga ye alinga azze okugusa ensonga ye naye nga bambi maama Amerika yonna gy'oli donzera si bwe kiri nga omuyayi wakugamba si bwe kiri ebyaddala oli alina bigendererwa bye ebirala nnyo ddala bagamba tetukubeereddeemu n'ebyaddala ffe twakulaba ng'olabika bubi naye nga muganda wange alabika bubi tugende mu budde nange ndabiranga ntandise okufaana okitegeera ng'omu omuntu ne tugenda tugula ku ngoye senga nali sikwagaliza tetwandiguze nangoye naye nange njagala okola kyolabika obulungi kyenamanya nti kyekisobola okusooka okukolako kulabika bulungi nti n'omuntu waba kusanja tasobola kukutya tonomuyaye nti oba ki nali nkyaliko enfufu nga ninga namula ne buno obudde otambula n'oyita ku muntu n'akuwa n'ekitiibwa n'akwesooka n'okukubuuza n'ogamba ate ki naye nga eri embeera gye twalimu ate nali bali banteeka mu kusuubiza bankwata vidiyo z'okumukumu naye nga nkyali mu mbeera yange ya bulijjo nkyali mu haso zange ababa baganda bawe bati nga bakankuba vidiyo n'enzira mu haso zange ziri okitegeera nga sirina kyamaanyi kye naalabye mu bulamu kati olunaku lwajjo waliwo yansindikidde ekyo emitwalo ebiri wali emitwalo ebiri gye nakuwadde ejjo ku ssimu waliwo omwami wano yaginsindikidde akuba mbeerabira amannya okitegeera yaginsindikidde wano era ne njikuteerako okitegeera lwakubanga nti bba abantu bwe batulaba ngaffe batulaba ngaffe abayaayi naye baganda bange njagala mulabe vidiyo y'omusajja gyatukoledde bwafaanana toyinza musubiriza nti muyaayi naye nga teyagala okubba ki omwana ono okitegeera lwaki mukozesa chances z'abannammwe nga bali bubi nga mwagala bwe babafunemu okitegedde nze sina kyenjagala kufunamu obula njagala obeere ng'oli bulungi okitegeera kuba obeere bulungi tomanya era abantu bonna abali abanyambi kuba amaanyi ga Katonda ge gatusasula okitegeera abantu bonna abali abanyambi basobodde okuntusaako obuyambi mbeeyanziza nnyo Mama Doni waliwo omukyala eyakusuubiza essimu yagambye mu wiiki voice note nagikulire n'ogiwulira nagiwuliriza bulungi era mami yonna gy'oli oyinza okuba ondaba nakutuukiriza waliwo omwami omukyala alina gy'ali eyo yatusuubiza mu wiiki ng'emu agenda kugulira omwana ono essimu era agambye agenda tusindikira brother we tugende mu tawuni bamugulire essimu tweyanza nnyo maama tweyanzege ddala waliwo omukyala eyatuwa emitwalo 10 giri egyasooka waliwo n'omulala yatuwa emitwalo 2 nga tuli eri ku interview n'omulala yatuwadde emitwalo 2 jajjo gye nakusindikidde baganda bange zesente zange nzanjula ewoona omwana ate nitubako kye tukola okitegeera naye kibi nnyo okuyitira ku muntu ng'ate gwe oyagala omufunemu nnyo okitegeera kuba ffe tuyinza okuba tuli bulungi kokko abamu buddawo ne munjerega ne mugamba naye weetaaga kuyamba tetuganye nange neetaaga okuyamba naye ate nze ndi bulungi kokko okusingako ono omwana okitegeera yes tuvemu okusaagasaaga n'okulira mu bannaffe bali bubi tubabeereremu tomanya nawe ojja tukisanga olina kye weetaaga bakuyambe ekitegeera yaman nze ogwange nja kugukola kyetuba tufunye tukikole katulinde Mama Doni simanyi kyanatugamba kuba olwedde bamujje ku layini okitegeera of course naye bakugamba ekigambo nga balaga nti waliwo negative mind nawe okyuka okitegeera so Mama Doni ffe wetuli era tuli ready okubanga omwana waali ffe tetulina buzibu just abantu abamu batulemesa bulemesa baga kulemesa future ya mwana nga tugwa wadde weewadde ebyo no bibala okitegeera so byebyo baganda baffe nze njagala weebaze bano abantu abali kuno tulinako abantu 88 badde nsabo beebaze wadde abamu tebakuwa bonna bwekyobanyi bulwana bagamba bakwagaliza obeere bulungi bonna beebaze
abantu bonna abali abatulaba abali ku Ras Media TV bannange mbeyanziza nnyo era mbeyanziza nnyo olw'ekyo kye musobodde okukolawo asobodde okumpayo akatono n'atasobodde yenna bannange mwenna nsaba Katonda abaddize mulimu abasindisa essaala n'essaala kintu kikulu essaala kintu kikulu ebyaddala kubanga era essaala ly'ekkubo lyaffe okitegedde essaala ly'ekkubo tukire okufuna biki bye twagala n'abantu bonna abagyeyo mbeyanziza nnyo ddala Mama Donzera kankubuuze bali ku live opozi wagamba ine emyaka emeka n'emyaka 2 muganda wange emyaka 2 maama waaliwa mama wange ali Arua mami waali aluwa bagada bange ono mami waali aluwa olunaku lwa okoosa jjo twagenda ku kyalo gye bamuzaala okubanga tufuna omuntu atayinaako nziro yonna twasobola ogenda mu bakyama ne batuwa kya erosileeta era tuzirina tuyina enamba ya maama we twayogera naye kiraga omuntu gwe tuli naye si muntu mubi ayinako abantu be bazadde be okitegeera ne just yo nga webimanyi bano abantu ba negative mind tebagwa mu nsi just tusabe Katonda abatuyamba batuyambe wadde n'abatukola kya batulwana ate nga ebyadda asagala kulimba abantu ng'abana ba Ras Media badonzera abantu nammwe mwenna gye muli twetaaga okukwatagana kubanga eri gye tuva okukwatagana kutono twetaaga okukwatagana tubeeko naffe we tutuuka okitegedde kimumanyi okulaba ng'onyigiriza munno ate nga naffe tetulina ffe ngaffe fena tetuli bulungi tufuna ebyaddala kubanga tetuli bulungi sagala kulimba tetuli bulungi okitegeera oba wennemesa muganda wange anaatuukako wakubanga nange guno obudde puliranga ddala njagala kubaako nange gwenkwatako Katonda waba alina wantuusiza okitegeera kubaako gwenkwatako nati kati oba onyigiriza kiki oba onsimba mu mutima waliwo agambye wano nti bwe baba bakugambye nti osobola okuddayo okusoma osobola sinza kugaana mukisa gwonna ogw'okusoma ng'oli alirwedde okusasula school fees okuddayo okusoma kubanga mba neeyongerako nze omwana ono si nfunzi alina maama we taata we gyali aliwa naye alina bazadde be naye taata we teyakula naye yakula na maama we yali Uganda yali wano e Kampala naye Kampala neegaana n'addayo mu kyalo Arua kati omanyi ng'omwana muvubuka ye yagaana okuddayo n'asalawo asigale wano esita ayiye embeera nemutabukako okitegeera so bwetu naye nga si nfunza alina bazadde be era twasobodde okukubira ku maama we jjo natulaga nti alina bazadde be era ali mu mikono mituufu ono mwana just mbeera balowooza nti oba ayinza okuba nti tetwagezezako mubuulirira ne tumugamba eri gy'ogenda si wuwo saani just olina okuba n'empisa okitegeera wowe badde olinamu obuzezeze buno bwekwetoolatola obwo bwo bukomye era ekyo kiragiro yakikiriza ne just okusaba kwabwe kwe tusaba yenna alina kyasobola omwana wuuno balwadde olwo n'abatulwana kyemmanyi abasinga otwagaliza be basinga obungi okitegeera yes basiibule ffe tube wantu tulabe ate ekiddako abantu bonna abali eyo mbeyanziza yonna gye muli mbeyanziza emirimu abali ku mirimu n'abatali ku mirimu yonna gye mutulabira soka yimuke bakulabe nzuuno wano sajja waffe mumulaba wuuyo si oli gwe mwalaba gwe bali bagamba simanya mubbi naye bagamba ssebo bagamba mbu ssebo tetumuyambye ate nga tetunnaba bitandika butandisi okitegeera muganda wange so byebyo baganda baffe ffe tuli wano omwana tujja muyamba kye tusobodde jalugende tujja kumuyamba kye tusobodde naye nze njagala nnyo okweyanza omwami gwe bayita Montex oyo tumwebaze yakuyamba waliwo omwami bambi yasooka okufuna omwami ono yasooka okulikodinga ono omwana interview yamuyamba nnyo naye abantu be yali akwatagana nabo bano abali wano e Kampala ate nga bo baagala kubba ono omwana ekitegeera naye ffe twasazeewo omubiri tuguyiwewo wadde naffe twetaaga obuyambi naye ono kaasooka atereere naffe bajja kujja batuyambe si bwe kiri muganda wange kale ffe tubaagala nnyo naye nga Mami Donizera ffe tukwagala era tukulinze ffe tetusobola kuvaamu tetusobola kukola bintu biri ekitegeera ffe tuli ku mulamwa gwa mwana kukyusa bulamu bwe nga bwe weewaayo maama tusaba olwo tubeereremu baleme kujja ku mulamwa abaana abo tweyanze abatulamu na Ras Media TV Uganda Gossip ya danose